n'ebikyamu ebikoleddwa mu myaka 39 ejja NRM era nga ejja NRM ngeri mu bukulembeze bamuyita Oscar Ali Kalungu wali mu Buddu. Saalongo Gamulengejje Kasokoso mwami kungumbuliza mwami Mulindwa nti abantu abalwana balisasulwa ddi bo bamulindwa nga bali mu kweyagalira mu ntuyo zaabwe. Saalongo Gamulengejje njagala genda honorable Namuga, but just in 2 seconds or 3. Mwamulindwa bwe wa scale chinga government yamu ya NRM out of 10 mu myaka gina 39 score, which score do you give to yourself ku scale ya 10? 9 out of 10. Honorable Namuga nsaba omukulu ono eyita omwogezi wa government progress yayo ne success tojipimira ku Namuga. Oyina obukadde kati bukunukiriza 5 kubanga 5 kubanga twakugamba abakulu ababala abantu UNBS nayo yakkiriza nti tebabala bulungi era report bakyagiddamu. So 45 obatu wabali batono so bwagamba Namuga simanyi yali procurement officer simanyi na focus senior nga tumusasula sente meka era njagala okutegeeza abali ebo n'abatulaba twagala kulwana nnyo okuzza ekitibwa ky'abakozi ba government. Abakozi ba government balina okusasulwa obulungi. Ffe tusabye parliament tusabye government ekole kye bayita salary review commission. Eyo disparity in salaries fene tuluma. Ekyokubiri toddanga n'okangabala abaka babaguliye emmotoka ya milioni 2. Njagala okubategeeza nti woba toyagala kumpa ya milioni 2 nkwate ompise nga bafulu figure ne basajja bamu bagundo ompe mu mmotoka ya bukadde lukaaga ne driver. Because you would have given me a candid driver. So, no. Chengezaako mutegeeza nti obukadde 2 waddaano n'ayogera. Ya full figure ya kuluma. Kiri cheap nnyo. No, but ya standards za government. Emmotoka za government ziri ku milioni lukaaga so oba oyogera wano. Tusagala ne wajigule ye 2. No, sagala seba na Uganda. Nti ababaka ba parliament babawa sente nyingi. Basebo ne banya abali emmotoka ya government tujigula obukadde 7. Ezo naze mulaba ezitambula ku luguudo. Ekirala njagala okutegeeza abatulaba. Nti government y'abamulindwa ayina ko malirize. Muzimu ku submissions ezikoleddwa wano. Buli omu wano okuva ku Captain Babu agamba naawe oli equally responsible as someone who is part of this government. Awendaga njagala Captain Babu nga senior wange kwongera mutegeeza nti buli buvunaanyizibwa bubaako nanyini bwo overall. A person who is held accountable for whatever moves on this country. Birungi na ebyo byonna biba bibye. So institutions za government ozisupervising across board. Supervisor Buzona Abanizi mukulu Museveni. So bino byogamba amasigo okuba independent ba speaker bebina byonna bivunanyizibwako. So buli kyolaba ekigenzo obulungi n'ekigenzo obubi byonna credit ne discredit tugiwaye. Njagala okujjukiza abatuuliza oba abatulaba nti government ya mukulu Mulindwa etubye okututuusa ku level y'okuba nti yeewoze sente nnyingi nnyo ne committing Uganda nga sente ezeewola kuziteeka mu personal businesses zaabwe na kuzikolako magoba okusigala ku account nga tezikola. Debt burden yaffe olwaleero tuli ku trillions 10. Buli Munnayuganda ali eyo ng'opulaninga okuwasa ng'omukazi tannafuna lubuto n'embuto ezaakagwamu twetaaga okusasula milioni 3 okubbulula eggwanga lyaffe mu ddubi ly'okubanjibwa be lulimu kati. Kakati ono ng'akugamba social economic development sente ze batwewoleddeko abaana baffe n'abazzukulu generation nga 15 ezijja mu maaso zijja kusasula sente ezo naye nga teziteekeddwa mu bintu ebiri productive to the extent nti saawa eno mu budget yaffe ebitundu 8 ku 10 bigenda mu kyeyitibwa recurrent expenditure. We operate kibaita consumptive budget wage and non-wage ebitundu 8 ebitundu 2 bye bisigalawo okuzza obuweereza eri Bannayuganda. So njagala mwami Mulindwa amanye nti ebitundu 9 bye yeewadde ku 10 mulyaza amaanya nnyo nti woddawo n'omugaa nti nnyonnyola nti nnyonnyola ebitundu 9 bigwawa. So nsaba okutegeeza abatulaba tukkirize mwami Babu okusinziira ku scorecard tetuperforminze bulungi. Emyaka egyasooka 10 egy'NRM baagezaagezaako baali yaddeko naye kaakati bw'otunuulira ebitambudde ono abavubuka baayogirako abaana baffe muwoza wana tetukyalina ba refugee ffe abafuuse emmomboze mu nsi yaffe ng'abaana the biggest export that we have in this country is baana baffe abagenda ebweru okukola nga tebaliiko alondolwa. Kizibu nnyo mu bawarabu abaana baffe b'oyita bakadaama abataliiko agobera obalabira ku social media kubasinga kati usimanyi kyeyo initiative bateekawo obubiina obw'okweyambako. Teri abafaako bala ku social media banembonabona MP wange nyamba biki wabiro wajjo nakulaga ko ole mwana prosi namba liyo agenda okuda after big hustle. So bwana Mulindwa abaana baffe temubafuula kyatunzi abaana mubatwala ebweru companies ezisinga sebonjagala nsembyo na kino companies ezisinga ezitembeeya abaana baffe bweru w'eggwanga zaba Mulindwa
That is why tebafaayo bano abali mu gavumenti ebitundu 9 ku 10 nkugambye zaabanno booyogerye ebitundu 9 ku 10. That is why temufaayo, you are purely in business. So okutegeeza gavumenti eno tusaba etwala obudde bwetakyalina erowooze ku bannayuganda. Bino byowooza bano barefugee abali wano bwemulaba bwana Munyagwa babasuubula sente ze tubbidde ku barefugee wano mu Uganda. Buli tuyingiza barefugee gavumenti ng'efuna buli lutalo lwolaba luli eyebweru gavumenti ebeefunye akasente. Kati gwe byolowooza mbu buyambi eno abaana baffe eriwo bafa bano bambala amasuuti ag'ebbeeyi. Abaana baffe bafa bano muyinda bw'ateeka akagatto kano kajja ne kagira kati ebyo bibalimu ebyo. Captain Babu nze nabadde ndowooza leero babadde bakola olunaku luno omukulu yandibadde atuwoya nti wayinza okubeerawo enkyukakyuka. Owaliwo omwami omu akuba essimu musanyukidde n'agamba ensi esobola kukyuka etya. aweereza message. Aweereza message yawe. Ekirala tulina ebintu bibiri leero mwogera liberation naye waliwo ekigambo ekirala kyetukozesa mu Uganda kibayita independence. Amefuga twafuna obwetwaze mu 62 bino nebyonooneka ne tujja tufuna ekyo kibayita liberation. Kati okuva twafuna obwetwaze n'okutuusa kati ensi yaffe yatereera nedda. Abakulu abali mu buyinza waliwo abantu aba Uganda bano abalumwa nnyo abandyagadde okwagala Uganda si kwagala buno obutundu byembadde mwogeraku wano. Uganda nze bwe nali nga nkyali muvubuka dola yali siringi 7. Siringi mega 7 wenjogera kati dola yali siringi 13 n'omusobyo. Kikulaga nti ebyenfuna affe byanaabuuka nnyo nti ne ssente zaffe tezirina mugaso. Olina bwoga nti ogenda muwa musaala gwa ssente mmeka teguyinza kukola ki kumuyamba. Twagala ssente zaffe zibeeremu n'amaanyi nga ikonomi yaffe nnungi. Aye tulina ebyobufuzi politics bitambudde bitya, ebya ikonomi bitambudde bitya. Kakati bwe tuba muga nti liberation day twandyagadde mutubuulire ebintu ebyo tusobola tutya okubizaayo mu nteeko ensi yaffe ekole ki etiri twogere nga bannayuganda ate tulekeraawo okukyawagana. Waliwo ekigambo kibayita obusosoze nkiwulidde wano nga kyogerebwa. Obusosoze nabwo buyitiridde. Nawulidde abantu abaweereddwa presidential order nti simanyi babatereddewo red carpet. Tewandibaddewo kitundu kya Uganda kyowa presidential order noga nti bano abegomba tubawadde presidential order, abebusoga tubawadde presidential order. Nedda. Ensi yaffe tugikole nga buli munnayuganda mwali nga bonna benkanankana ate nga tubateekamu ekitiibwa. Obugagga bwaffe buli butya? Ensi yaffe etambudde etya? Twogere Uganda tuve mu buno obuntu okusooka obuntu twogera omukulu ono abadde ayogera n'oli abantu bemwogerako ne ku kibatu tebajjaako abali mu bintu ebibi abaagala ebintu ebirungi okukolebwa bangi. Omuntu akeera ku makya n'agenda n'akolera gavumenti. Omukyalo ono abadde akyogerako. Abantu baffe abakolera gavumenti tubayisizza tutya? Abasomesa baffe tubayisizza tutya? Abasawo bagambye nti Mulago erina ICU 27 15 zokka zezikola ki zezikola. Bannansi ezaabo ensi z'abazungu babaagala nnyo. In fact Mulago bannansi zibaffe abasomye obulungi babatutte Bungereza. Lwaki? Lwakuba nti ssente zaffe zaanaabuuka n'obona omuwa ssente mmeka tezijja kumuyamba. Naye bw'agenda e Bulaaya ne bamuwa pounds 1000 ssente zirina kizimuyamba. So mbadde njagala kukulaga nti ekiseera kituuse era kandowooze nti President Museveni 26 ayogedde ku kigambo ekyokukyusa. Kubanga nze bwe nabadde ku programu nagamba nti njagala President ku lunaku luno agambe nti ebyonoonese twagala tubikyuse tubeerewo ne transition. Kubanga kati bwe tutuuse abantu abasinga bandyagadde okulaba President omulala tumukoze tutya? Andi kati nga ye yayogera ye nze njagala President mwennyini agambe nti bantu baagala tukyuse President tujja kukikola bwe tuti neyanza. Honorable Kawalya, omwaka guno gye gunaggweerako nali mujja kuweza emyaka 40 nga bafuga abali mu bukulembeze. Can they fix ebikyagaanye mu mwaka ogumu
njagala abatulaba bategeere nti ne bwoba ozeeyo ku mbeera ey'obuntu gwe ng'omuntu nga weekolako personal assessment nti opushinga naye emyaka 4 kintu kinene nnyo. Njagala essaawa zino weetwale otunulire omuntu alina emyaka 4 ng'ali 40 kubanga ffe twakulaba tugamba nti okunoonyaamu kasita omuntu aweza emyaka 5 nga waliwo byatafunye kijja kumbeera kizibu bifuna. Kati nze njogera ku myaka 40 gavumenti eno gyeruubirira okubanga eweza nga bo bakozesa ekigambo okwenunula bukyaba beenunula. Nze nabadde mmaliriza wano nagambye sigenda kuba nga bo abatulimba nti baanunula Uganda kuba byakwenunula bo at personal levels nga mukulu Babu wagambye nti waliwo kakiriki k'abantu bo bajja nga balina ebiruubirirwa byabwe era indeed bwaba batunyonyola bayeka babituuseeko naye kigenda kumbeerera kizibu nnyo kugamba nti mu mwaka ogumu ogubulayo kweza emyaka 4 nti bagenda kuba bamaze ofikisinga enguudo bamaze ofikisinga amalwaliro amasomero ebyobulimi bintu bingi nnyo katubene ku level eya ICT because ensi kati kwetambulira ku level nene ngenda kwekomparinga n'ensi ezitulinaanye esatu zetulowooza nti oba oliawo twaliko ku level yemu nazo ensi nga Kenya, Tanzania ne Rwanda gyensobola okuleetera kuba ye yali ebadde kumukko catastrophe nga kyali badde kizibu balinawo okubanga nga bali ku level gye baliko. Twebuuza baakikola batya. Ekisooka bo baasooka ne bekkiririzaamu eno gavumenti weeri ng'ebitongole bya gavumenti byonna biri mu buwambe ne bwe ba palamenti yennyini abakulu gye bajulize ennyo nga nayo kennyini eri mu buwambe. Ngenda kulaga lwaki palamenti eri mu buwambe. Twali juzi mu rationalization ne tusooka ababaka ne bakozesa emitwe gyabwe nga waliwo entities ezimu bagaa nti no zino zo zigira zibeerawo for certain reasons. Ne waava directive mu cabinet nalaba obunkenke ku parliament era bagenda okumaliriza nga bakoze kye baagala. Essaawa zino njagala otunulire level ya unemployment gye tuliko okuva mu rationalization eyo gitwali tubagamba nti abantu bano mugenda kukola bye mukola naye abantu bano bagenda kuluzinga emirimu mugenda bateekawa kuba twaki evidence nga muko mu transition ya KCC to KCCA ne tunyonyola abantu kigenda kubeera kizibu okunga nti ogenda kufikisinga abantu nga abanoonya emirimu bakyali bangi nabo bennyini bakyakinologinga nga bo gavumenti eno acknowledge nti emirimu tegiriwo wabalabye juzi nga bo babadde busoga bakonkludinze olunaku lw'eggulu ng'olaba bye bagezaako okwebuzaabuza kwata abantu kuleeta oliri bagamba nti kati azenga musiga nsimbi agenda gaba pikipiki simanyi balina programu z'okulima ebikajjo n'ebintu ebirala. Nze nkubuulira ebyo byonna byonna obiraba tewali kintu kyabulabe nnyo nga gavumenti kubanga ebaddewo emyaka gino gyonna netuka mu level eno gye tulimu nga balowooza nti abantu bagenda kugaggawalira mu kuvuga bodaboda. So nze nganze abatulaba njagala bakitegeere nti gavumenti kyalina kigamba bannayuganda. Bwekisooka abadde avuga baasi eno emyaka 39 yaliko talina kipya yalina kiki kyakweremereza mu buyinza nga kukozesa magye. Essaawa zino njagala onyumyeko n'abamagye abamu abayina ensa bakubuulire kiki ekitambula mu magye mu UPDF kamalirize ne kana ka UPDF osobola kubanga mutabani wo okumanya teweesiga banno n'okwata omwana nga ye CDF n'olowooza nti waliwo ekigenda okukyuka kitegeeza bo nga bo benywereza mu kyabwe kye baagala okuggusa. dakiika zaffe bbiri. Where did they go wrong? Because they made the promises. Basuubiza ne bawandiika n'okuwandiika ebintu 10 bye bagenda otandikirako era bakole byoga nti byonna biringa ebiganye. Where did they go wrong? The problem is President Museveni himself. He allowed and facilitated state capture. Kyebayita state capture kwe kusanga ekitongole kya gavumenti nga bw'olayinula okuwamba naye kyawambibwa omuntu omu ekyo yakyefuga nosanga URA nga waliwo yagiwamba nosanga Uganda Airlines nga erina emikono mweri nosanga kinga buli kimu waliwo yakiwamba. State capture yatta eggwanga lino. You see, the moment you allow individuals to give directions eri ebitongole bya gavumenti toyinza kumalako buli kimu. Kakati ye nyini President Museveni the monster gye bleeding emusinga obunene bamafia abawamba ebitongole bya gavumenti abatya n'okubatya. We need a president who will overhaul this system, not President Museveni. Takyalina capacity. Yes.
kweyanza njagala kubebaza Yeah, naye kugamba betubadde nabo programu ewedde ate kati Bannayuganda muyogeyoge nedda makulu mulindwa Captain Babu Ate bukyayogera ki? Honorable Munyago njagala kubebaza abatubaddeko olunaku olwaleero